luno olusoose mu 5 enkyene ya leero luno luyitibwa the Daily Monitor. Daily Monitor wuno awandiise wannagamba nti yali omulabirizi w'obulabirizi Busoga ojja kumuwulira Cyprian Bamwoze yaserengese Kalanamu ojja kulaba obuweereza bwe bwali abantu bye bamwogeddeko n'ebiseera bye yakwatiramu enkasi y'okugolomola ekkanisa ya Uganda mu bitundu eby'Ebusoga. Nkuzigirira enkya ya leero kubanga bye bimu ku bigambo ebisookedde ddala ku mugguukiriro gw'olupapula luno. Ndabawo wano amawulire amalala gaagano bino wano ojja kubiraba. Ono n'agamba nti waliwo aduumira amagye naddala ago agakuuma pulezidenti asabye abantu baleme kweyambisibwa abantu abayinza okwenoonyeza ebyabwe naddala okwagala okutaataaganya eggwanga. N'agamba nti eggye lirino lyetegefu nnyo okwaŋŋanga omuntu yenna n'okumuwa evuumya naddala n'enyigira mu mbeera efaanana bw'etyo. Special Forces Command eggye erikuuma pulezidenti ojja kuliraba wano. Ojja kulaba wano Major General Dan Nabaasa wuno wano ojja kumulaba ebisinga ku byo yabadde yannyonnyolako. Yabadde bali mu kutambula wano. Ojja kulaba wano kikino ekibinja yabadde akulembedde ku mugguukiriro kuno era kujja okusanga amawulire amalala gaagano wano gagamba nti waabaluseewo obutakkaanya ku nsalo eyawula Kweni ne Bulambuli. Kati nno bino byonna obisanga ku mugguukiriro gw'olupapula luno. Uganda Revenue Authority ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga kiwenja buseenene aba Vietnam ku bikwatagana n'engeri baabano gye baakaatana n'amaliba g'olugave. Bwe babadde banoga ennoso n'etotogana ng'obukolwa. Ye waategedde ekyeyo ekibeeyenza ebitundu ebyetteeso mu buvanjuba bwa Uganda mbw'abaayo kaakati bagamba nti leero luno. Katuntu omubaka akiikirira Bugweri mu lukiiko olukulu olw'eggwanga obwa ssentebe bw'akakiiko Kosase akalabise okufuuka kazaalabulwa abunnyuka February 2022 olwo alyoka ateeke ku bbali omulimu gwamuweebwa okubuuliriza wano ne wali ku bitongole n'amakampuni aga gavumenti. Ndabayo amawulire amalala wano agaleeteddwa. Ono awandiise wano n'agamba nti ensonga ekwatagana n'obukenuzi kye kizibu ekikyasingira ddala obuzibu wano mu ggwanga. Adumira poliisi Martins Okoth Chola wuno agamba nti obukenuzi mu kitongole kya poliisi mbuwamma gwe budubya bukubanga misu. Ebigambo byabadde abulira b'ofiisa ba poliisi nga bamutegedde amatu ojja bisanga wano olwaleero. Ab'ekibiina kya Forum for Democratic Change ekimu ku ebyo ebivuganya gavumenti ya Uganda baabano bagamba nti waliwo ekiwunjukira kye baalabye mu ngeri y'okusumusa abajaasi abamu okubateeka ku madaala amalala. Ojja kulaba wano ab'ekibiina kino ekya Forum for Democratic Change pulezidenti waabwe Patrick Amuriat Oboy agamba nti olusunsula awamu n'olusukkulumya lw'abamagye ku madaala ag'enjawulo yalulabyemu dda ebituli era ensonga zizina azireese wano. Labayo ate amalala agali mu lupapula lwe lumu luno gaagano gagamba nti waliwo b'ofiisa abakuluko mu kitongole ekya poliisi baabano basingisiddwa emisango ku nsonga ezikwatagana n'akagugula n'akaali mu Arua luno juuzi mu kuwenja akalulu ak'okujuza ekifo ky'omubaka mu paalamenti akiikirira munisipale eya Arua kumale kuwangulwe wuuno omusajja Ezati Kasiyano Wadri eyeesimbawo obwannamunigina. Nti bano ensonga zaabwe zaabasomeddwa ebisinga ku byo biri muno. Mulimu amawulire amalala gaagano wano. Nti poliisi yiino neewaliriza bannamawulire. Poliisi neewaliriza ab'amawulire bababuulire bagibuulire ensonda zaayo ku biki ku ebyo bye baafuna ku bikwata ku nsonga za banka enkulu eya Uganda eno naddala ebikwata ku mumyuka wa gavana wa banka enkulu bwe baafulumya ebifaananyi ebikwatagana n'ebimu ku bizimbe ebyogerwa nti bibye akawunta eza banka. Mbu poliisi yakunyizza balina edda ne mukati ne yeewogoma. Ojja bisanga wano lwaleero mu lupapula luno wano. Kaakati n'amawulire amalala agaleeteddwa mu lupapula lwe lumu gaagano gagamba nti akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ojja kumulaba wano wuuno Betty Awol Ochan wuuno nti yanenyeza paalamenti olw'okukkiranga emirimu egy'aboludda oluvuganya gavumenti n'efutiza giri nga bweyagala. Mu bano baatuuse n'okusindiikirizibwa n'oluti ng'ekikere. Ensonga yiino wano jagiraba.
omusajja eyabadde akakaatanye n'emmundu yataataaganyiza olukuŋŋaana lw'abasomesa mu Makerere University abeegattira mu kibiina Makerere University Academic Staff Association muwasa bwe bagenza okulaba ng'enkebete ekukunadde. Embeera yiino wano ojja giraba mbu ebigambo ne bitandika okuyitiŋŋana muno ne muli ebyaddiridde ne bayita abakuumaddembe bajje bafulumye ayinza okuginyonyogera nga tebategedde. Waliwo wano amawulire amalala gaagano wano ojja galaba gagamba nti engeri Kampala Capital City Authority mu tteeka lyayo eppya gyeyinza okuluŋŋamyamu enkola y'emirimu mu butale obw'enjawulo mu kibuga Kampala. Kati nno amalala agaleeteddwa mu lupapula lwe lumu luno ojja kulaba abatuuze mu disitulikiti y'e Katakwi mu bukiiko bwa kkono bw'obuvanjuba bwa Uganda bagamba nti ensonga y'amazzi ereese ekizibu, ente zaabwe zifa balaba n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kale nno ojja gasanga wannago mu lupapula oluyitibwa The Daily Monitor. Daily Monitor bw'avudde awo n'akubuulira tiwaliwo 10 abaakwatiddwa eyo mu disitulikiti y'e Kakumiro. Bano baabadde batuuse okufuuka bannakyeyitize ne bagenda beewaŋŋamya mu bifo eby'entobazi bwe baalabidde awo ng'abakwasisa amateeka batabyenga maaso ne bavumbagirako abamu mbwe abalala olwabitegedde ne babinnyika mu nsuwa ne batonta na buli kati mpaawo yategedde we baayise. Akatale akayitibwa Eregu kali eyo nga ku nsalo mu bukiikakkono obw'eggwanga kaakutte nabbambulawo omuliro wamagwe ne gusigala muyonga gwennyini oguwedde emirimu. Byenkunyumiza biri mu The Daily Monitor. Obwedde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumakaya woma. Yuga Check kasofune tuta. Yuga Check supayasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Luno olupapula olulala ono bwino. Olupapula luno ono bwino biri wano olwaleero bakuleetedde wano ebigambo bibino wano. Ono awandiise nti 2021 muliro nti laba engeri Museveni, Bobi Wine ne Besigye gye beetegese biri muno olwaleero mwogenda obisanga. Laba yaata amalala agali wano emboozi ne Kaka Waiso omunene yatafande Kaweesi Atuyana biri muno olwaleero ojja bisanga mu lupapula luno ne bakubuulira awolereza kitatta wuuno nti avuyizza. Kaakati ebisinga biri wano olwaleero ne bakuleetera wano ebigambo ebirala bibino wano. Kampala Capital City Authority ku Usaafi yagula mpewo oba nedda. Dabayo bibino wano abanene abagabanya ettaka ly'emutungo omulamuzi gye yasimatukidde amasasi obunkenke gwe mutwe omunene oguli wano. Ekituufu ekyatute Museveni ewa Kabaka kikino wano nakyo bakiwandiise mu lupapula luno lw'onolaba oluyitibwa ono bwino. Laba amalala agali muno ono awandiise wano n'akubuulira n'akugamba Tiratifu Sebaggala ayagala kusiguukulula Eryasa Lukwago ku bwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala. Muno era mwe bakuleetedde amawulire kyama ki ekiri mu bakazi abanene ojja kisanga muno olwaleero omuko mulamba n'ebifaananyi byanjawulo. Mbu omugagga afuuka omusota n'ayingirira abakazi mu mbugo mu Kampala mbw atabudde abantu. Ojja kulaba wano oba guno nswera naye byonna biri wano era olupapula luno luyitibwa ono bwino lwe lubireese. Anne Mungoma wuno ategese empaka z'abawala abanene byebino wano be bagamba tebalina waaka alabudde abazivumirira n'agamba tewali ajja kujja kumweraliikiriza wadde okumutiisatiisa bwe empaka zino zirina okubeerawo beebitiggulire eyo badde ne mukati beewogome. Nkuzigiridde nze kubanga byebino byonoosanga mu lupapula luno oluyitibwa ono bwino. Ndaba ate amalala agali muno olwaleero gaagano wano nti ebintu by'olina okussaako essira kusanyusa munno ku lunaku olwa Valentino nabyo mwebiri wano. Bakooki abaagusambako abatanywera ku mirimu nabo babano babakuleetedde wano. Ensonga lwaki maniyu yiino wano jagiraba erina enkizo okugwa PSG kati nkuzigiridde bino nange emisanze mu lupapula luno luyitibwa ono bwino ebisinga ku byo gwona obyesomera. Ngenda nno kasiriba golwakadde nengenda mu lupapula luno olufulumira ku mukutu ogw'embikulirwa kumanya mukutu ogwa internet lupapula olwa Nela 24/7 News bakuwandiikidde wano nga bagamba titemweyambisa nsonga ekwatagana na kutigomya abantu n'okubatulugunya mbwolwo mwagala okubuuliriza n'okubajjako amawulire. Aduumira poliisi Martin Okotho Chola wuuno yabadde yabuulira abakugu n'abakulembeze abamu mu kitongole kino ekya poliisi ya Uganda.
kakati n'amalala agali wano mu lupapula lwe lumu luno olwanira 24/7 bakuleetedde nti kosase kakiiko ka paalamenti akabuliza ku makampuni n'ebitongole ebya gavumenti kaakano wano ku nsonga ezikwatagana ne Dr. Lois Kasekende amyuka gavana wa banka enkulu ya Uganda gatta kooli omukyala wuno ojja kumulaba wano naye bagenda naye Justin bamwogeddeko mu lupapula lwe lumu wano ku nsonga eno. Kakati laba amalala agali wano olwaleero gaagano ono awandiise wano n'agamba nti Kamalabyonna Charles Peter Mayiga asambaza ebyogerwa nti ayagala okwekomya ekifo eky'omumyuka wa pulezidenti wa Uganda mbu adde mu kifo kya Edward Kiwanuka Sekandi. Katikkiro Mayiga nti bino abisambaze n'agamba nti ababyogera balina ekigendererwa ekyokwagala okumwononera erinnya. Kakati amalala agali wano olwaleero gaagano Kanonda Hura wuno yakkiriziddwa neyeyimirirwa ku nsi neyeyimirirwa awatali nnoso gye yasasuddeyo. Ti ate ye eyali adumira poliisi mu ggwanga General Kale Kaihura tiyalabiseeko mu kkooti y'ekinnamagye eri gye yawera ennembeera n'emisango egikwatagana n'ebintu ebitali bimu mulina okugaba ebyokulwanyisa mu ngeri emenya amateeka eri abantu abatakkirizibwa. Kaakati no amalala agali wano gaagano akulembera ekibiina kya Forum for Democratic Change Patrick Amriat Oboy agamba nti kaakati buli lunaku kati balina nteekateeka ya kusindiikiriza Pulezidenti Yoweri Museveni ave ku bwa pulezidenti wa Uganda ti ate mu kalulu ak'omulundi guno ogujja mbukuluno tasigala mbukuluno akalulu bagenda kukwata lweyo lwennyini oluwedde emirimu. Bibino wano ojja biraba bakuleetedde n'amawulire wuno ojja kumulaba Solomon Serwanja owa NBS TV. Jozi yali agenze mu kizikezike bwe yawulira nga bamuwenja obuseenene nti Serwanja agamba tebajja kusirika busirisi na kufuuka muzigo mutimpa nga ebintu ebibi byeyongera okwegiriisa mu ggwanga ate nga n'ababikola bakajjalanga kamuje ku malaalo. Solar Solutions Group ye kampuni ekulembedde ekisinde ekyokutuusaako ebyuma by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba ebiri origino okuva e Germany ne Australia etandikira ku sola ey'ettaala ebbiri okutuuka ku y'ennyingi DVD, TV, firiigi, dikoda n'ebirala byonna nga biriko garanti ya myaka 5. Basangibwa Nansana okuliraana Base Hotel n'amatabi e Kasana Luweero ku mukono ogwa Lachyo Hospital ebukoloto Kayunga ku Kampala Road ebusiika ekyemmanga wa paaka ya taxi emukono e Wantoni ku ludda e Katosi ekikyusa mu tawuni ku stage ya taxi enakaseke mu maaso ga poliisi n'ekiboga ekyemmanga w'eddwaliro lya gavumenti ku Main Road beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited nga batuusa Mercedes Benz bakuleetedde Fuso magulu 10 module empya ttuku. Fuso eno egula sente ntono ddala ate ng'ensasula yakutegeeragana eri ku mutindo gwe gumu nga Mercedes Benz era ekoleddwa okugumira enguudo za wano wamu n'embeera y'obudde. Saavisi ogikola etuuse ku kilomita 1.5 yeetikka teyuuga enyuma okuvuga. Waranti ya myaka 2 jangu nga bw'oli e Nakawa wano ku Jinja Road oba kuba essimu nooti 4 288 251 oba nooti 783 6 6 nooti olina amayumba g'abapangisa naye nga tegavaamu nsimbi z'ogasuubiramu. Abapangisa beebuzaabuza mu nsasula oba abamu badduka kiro. Kankuzigirire birungi Finance Solutions Limited abalabirira ennyumba z'abapangisa n'osasulwa ssente ku lunaku olulagaaniddwa. Amayumba ne bwe gaba amapya nga geetaaga abapangisa gatukwase bw'oba ng'oli bweru wa Uganda ebibyo biteredde. Tukozesa bukugu n'obumanyirivu okuddukanya amayumba g'abapangisa. Tusangibwa Wandegeya ku Calmax Building ground floor opposite ne YMCA. Tukubire ku ssimu 0782 5 72 noti 3 oba 0758 393 56. RNG Power Center ekuleetedde pampu ezifuuyira omuli n'ezo ezituusa amazzi mu kilomita 6 gattako sprinklers zisaasanya amazzi mu nnimiro. RNG Power Center Limited basima enzizi nga ku masomero, amalwaliro ne mu faamu eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezijja amazzi mu nzizi ez'ebika eby'enjawulo. Batunda ebyuma ebikuba kasooli ne yingini zaabyo saako generators n'obuuma obusaawa omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro ly'amafuta erya Oryx Petrol Station ne Mukono bali kumpi ne Mukono Resort Hotel. Essimu eri noti 7 noti 2 37 87 77. Olupapula The New Vision luno lunzize 5 bano bawandiise ne bagamba nti poliisi yiino egenda kubuuliriza ku basumba baabano wabandaba 20 beddu ku nsonga ezikwatagana n'okukwakula ekya Julayi na ku bakazi awamu n'obutemu nti era egenda kubuuliriza ne ku ngeri eyogerwa mbwe baabana abamu abasumba ebyamagero bajingirira bijingirire. Wansi wano waliwo Pulezidenti Yoweri Museveni agambye nti Semazinga Africa bweteegatta ezikirira nti yayogedde kati ng'omusezi agula essowaani. Ekifaananyi kyendaba wano Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde asika mu mukono munne bwe bafaananya omulimu
ow'omu ggwanga erya Ghana mu buganjuba bwa Africa Nana Akufo-Addo eyamusanze mu Sheraton Hotel esangibwa mu kibuga Addis Ababa. Wabbali wano waliwo pulezidenti w'eggwanga erya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta naye yabadde ataddeko akaseko. Ensonga zizino wano n'ensinkano byonna ono bisanga mu The New Vision. Kakati pulezidenti n'agamba nti bannange twerabire ensobi, twerabire era tuzeewale ensobi ezo abakulembeze abaayita. Muno mulimu amawulire amalala gaagano wano nti gaagano gakwata ku basomesa mu Makerere University ekyabadde mu lukiiko olwabadde lusalawo bakayidimo keeyongereyo oba nedda. Biki ebyavuddemu byonna biri wano olwaleero ogenda kubiraba. B'ofiisa ba poliisi baba n'ogamba tegwabassemu vvi kubikwatagana n'engeri gye bakwatamu embeera abantu bwe baatabukira mu mmotoka ya pulezidenti n'oluseregende lw'ebidduka mwe yali atambulira mu kitundu ekyaluwa mu bukiiko bwa kkono obw'obugwanjuba bwa Uganda. Waliwo wano memba ku lukiiko lwa booda eya banka enkulu eya Uganda agamba nti emirimu gya Crane Bank emu ku banka z'ebyekisuubuzi mbu gyali gikolebwa mu ngeri emenyera ddala amateeka yennyini. N'olwekyo ekyakolebwa kyali kituufu. Wansi wano ojja kulaba amalala agaleeteddwa wano gaagano wano. Ono awandiise n'agamba nti ntamiddwa obukenuzi obuli mu kitongole kya poliisi mu ggwanga. Martins Okoth Chola aduumira poliisi ya Uganda yabadde ayogera eri abamu ku b'ofiisa ba poliisi abali mu ggwanga. Omulabirizi ba Mwoze yawummula yali omulabirizi w'e Busoga. Wuuno ettabaaza eyiye yazikidde. Obulamu bwe n'ebimukwatako byonna ojja bisanga wano biibino wano. Bakuleeteddeyo ebigambo ebirala wano bagamba nti abange kino si ekiseera okutereeza Africa eyolekere enkulaakulana n'ebintu ebirala bingi nabyo bikule. Naye akagugulano ak'ensonzi mu mugomo nti kayinza okubaako kye kakolera Africa. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check. So tasty. Tofune Yuga Check sumakaya sana. Yuga Check sumakaya woma. Yuga Check sasofune tuota. Yuga Check super yasinga. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Kyetuva tugenda butereevu mu lupapula oluyitibwa Bukedde. Bukedde nkyayalera awandiise n'agamba nti byakulanda malema amafiina byongedde okulanda. Ojja kulaba wano omuko omulamba gwe bakuleetedde olyoka olaba ate bwe bituusa okulanda ne bituuka luddawa. Mu mawulire gano agalabise ku makya gano ag'olunaku luno olwaleero biibino wano ne bakubuulira abapaaka enkadde baziimudde entegeka za Kampala Capital City Authority. Baga nti byabatyagiri okugenda nga basaatuukira ku ttaka lyabwe n'okugenda nga beekuukuubya tebajja kubikkiriza. Poliisi ekebeza igambizaayo omusaayi ku mpaka ojja bisanga muno olwaleero nabyo biibino babireese. Ne bakuleeterayo n'ebirala biibino wano bwe bawandiise ne bagamba nti bamusse ne bamuziika. Omuyizi bamuwambye agenda ku ssomero ne basaba obukadde 7. Bino olwaleero biibino wano nabyo ojja biraba. Omwana wuuno engeri gye yaserengeseemu etegenda badda. Ono n'agamba nti bwenyiiga okuyimba kwe kunzikakkanya. Kijuujulu kigudde obwoba. Samali Naddamba agambye nti ne bw'omuyita Samantha bw'oba tomukoze bubi. Ku muko gwa ssanyu lya Bukedde afulumye ku makya g'olunaku lwaleero mwana muwala ekijuujulu kwalabikidde. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano gagamba nti bba waakulannama azizza omuliro ku by'okumugoba. Ojja kubisanga wano olwaleero nabyo mu lupapula olwaleero. Bw'empaka z'obubi naziwuuba Minisita Godfrey Kiwanda, omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyekirambuzi. Wansi wano ne baleeta omutegesi waazo omukulu wuno ojja kumulaba Ani Mungoma owa Miss Cafe Uganda Limited. Kitatasi akulira bodaboda 2010 mujulizi gwe baatutte mu kooti bwe yagambye. Ne bakubuulira ate ebirala wano ebiri mu lupapula lumu luno lwa Bukedde. Ne baga nti abavubuka mukomye effujjo bwe muba mwagala okugenda mu maaso. Ojja kulaba wano zaake wuuno Francis Butebi wuuno wano mubaka akiikirira munisipali y'Emityana mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Yabadde ayogera n'abavubuka baawa. Kakati no ne bakuleeterayo n'ebirala biibino wano. Omuko gwa Ssenga nagwo guno guleese biibino wano bye guleese bingiko ddala. Bakuleetedde abavubuka baaba n'embula kalevu. Ono agambye nti ali bulungi ddala naye kyasinga okumutawaanya ayagala okuteetera naye. Muhammad Kavumo emyaka 27 egy'obukulu agambye nti abeera Salaama awo okumpi n'ekibuga Kampala.
enamba yagikuwadde akamirwa 4 wuuno wano mu lupapula luno olwaleero ekifaananyi kiikino ne bagamba engeri y'abaagalana gye muyinza okufuula valentine entuufu. Kati ate olwaleero ne bakuleetera amalala biri wano olwaleero. Ono n'agamba nti biibino wano bannange ono atufuukudde nadda ne mukati ne yeewogoma. Hanson bali luno yakyamudde abadigize kaakati ne bakubuulira ate ebirala. Sente ez'okuzimba ekitebe ky'ekalungu zitabudde abasomesa. Daba ate amalala agali wano nti omulamuzi talabiseeko mu gw'abatuuze ab'emubende. Omulabirizi Bamoze yatandika obulabirizi bw'e Busoga afiiridde Mulago. Kaakati no agasinga kugo gaagano wano olwaleero ojja galaba mu lupapula luno olwabukedde nange ndukuzigirira kubanga lugaleesi. Gwatulaba luwandiise ebyemizannyo ne lugamba nti Vipers egenze Tooro, Villa ne Paida balina Mboole ne balyoka bakulojjera akawonvu n'akagga ku mipiira egikwatagana ne Bulaaya ne bagamba nti ne bino bimanye obuwanguzi obw'amaanyi kyolo abamotoka abaagala Mangati agibweko engule y'embalala. Kaakati ne bagamba olwo n'agamba nti buli mupiira tuguzanyanga fayinolo. Maniyo ne PSG basinkanye buli emu yeewulira okuba ne bwaka. N'agamba nti mulinde ekibabu byonna biri muno olwaleero. Kaakati nojja kulaba ebisinga ku byo ku makya gano mbiraba mu lupapula lwa Bukedde nange kubanga mubifulumidde. Bannange gwata bw'olirwisa mukazi okusaka weekwe gwangu lifuna olupyako ye ndaba omugenyi atava ku luzibaziba nnyini kwesukkiza gwawuutamu omuzibiro. Batayi mukoze bulungi obutayugana mu kanyomero kano wadde okufuna empetero naye temwerabira agaleero nze namaze dde okugalabamu ekyettimpa n'olwekyo temugatunulira kimbalimbali ekyekinyenyambubbu ekitunuulira ennuuni y'olusuku. Mbadde wano mutayi nantemyako nti omulaza nga gukubaganya endaka ebisigadde byangadya kuzanya na lugolera na miguwa.